ababi baffe abayita media tubabebaza okukomentinga n'okusharinga amanya n'eddoboozi Uncle Dipo emabega wa kamera buli lunaku olwaleero tukuleetedde omwami Mayirekiti. Omwami ono yafa era alina olugendo mu ngeri gy'afaamu nawe n'owulira nga okuba amazima gaba okukuyitamu era gwe ow'omutima omunafu ali ku ntambi media mbadde nkusaba kubanga bwe tusobola kuguma giyiteko buyisi. Omwami ono yabonaabona nnyo naye nga sinaba mubatuusaako omwami Mayirekiti ono kansooke nebaze abateekamu ssente bannaffe Ebeneza Construction bano nga balungi nnyo mu kusiiga langi. Olina ennyumba yo ey'obukayobuka eringa omusota yeeyubula yokka yokka. Weetaaga abasajja amasima amazzi obulungi amazzi gakusumbuwa gano ag'okusasula buli mwezi bagakusalako bannaffe aba Ebeneza Construction. Booyalinga CCTV kamera ku bizimbe, booyalinga amasannyalaze, ekizimbe kyo kibaze gakyankana bagaweyalinga olutaba ne babba waya olese ku site wekwata ba Ebeneza Construction. Balungi olungi balina amazima era bafune ku namba y'essimu eno 0757 55 73 40. Katugende wa musajja waffe eyafa omwami Mayirekiti. Omukulu Mayirekiti wange sebo webale kujja ale sebo neyanziza nnyo okunkyala ku lutambi media okujja okunyumya olugero lwange okwanyiza olutambi lwange eri abatulaba. Ayambadde njagala abantu babuulira olugendo obafuutya mwanattu ebintu bino si byangu oba obulamu bw'ensi eno si bwangu. Twali ku kizimbe nga ndi mu kukola ne bannange eddala ne tuseseetuka n'empitawo n'engwa ku ttaka. Kati mba ngudde ekyaddala awo we nafiira. Tosobola kumanya bifa ku nsi nga n'okumanya nti ono gundi sisobola we nafiira. Naddamu okujjukira nga bantadde mwami we bantwala mu ddwaliro. Ng'osomako weetegera nti yeggwe nga neeraba nzuuyo nze Mayirekiti. Ne bantwala ne banteeka mu ggwanika. N'eggwanika eryo Buganda baba tebakutwalangako mu ggwanika nga tebakutwalangako mu ggwanika. Obulamu bw'ensi buno katuuka mu ggwanika wamanya nti ndi mu ggwanika wali to sikiteganya. Nasangayo abaali baliyo naye nga banyumya emboozi. Namubuuza kaakati oyo enfa gy'afuddemu oyo avudde ku kizimbe n'agwa ng'ate batuufu zibugisiment n'abakubageya bagula nga mbawudda oyo olimuka okukizimbe n'agwa obwongo bunnaabudde. Mu mbeereko mwalimu bameka mu ggwaniko? Baaba eri ebanga domitwe ez'abaana ku masomero. Nga nkyali mu ggwanika oli n'akuba essimu ne mugamba owaaye nze nafudde ndi mu ggwanika. Wakwata essimu yakuba nga bamanyi nti bw'otuuka mu ggwanika balina okukulongoosa bakuggyemu ebibumba bakuggyemu ki. Oli n'akuba essimu nga banteekateeka gundi tokuba ndi mu ggwanika bagenda kunnaaza. Kama Katonda namu batondwa mu njikomye wange kuba bw'otandika ebintu ntulyanga tenyini akolako entabu ntulanga mu birimu okiika gambye eggwanika yali kati ndina muntu njingirana na mugenzi abatwala ku lutambi media nange kati ali atulaba tamanyi kikyendiko mu studio wange njagala n'omwami yafa alina olugendo lwenga ali ku kizimbe obututte mu ggwanika. Oli akuba essimu omugamba otya? Nagundi tokuba bagenda kunnaaza bagenda kunnukuusa tokuba nja kuddira nga bamaliriza. Kama Katonda
ngisimu ngisawa musawa na ngisimu gisewa ndio kulaba omusajja aleeta akantu ayagala mu kibumba na nsigo era mu bufumu tubonaabona ko omusajja akusala teyeeguya era n'omulanga ngukubira abakola mu ggwati abafuba basala ati abamu muba temunywanywa bino walaki tusemunywa sigala ennyumba yammwe n'ensigo biba biramu babayamu ebyo baba byetaaga era ekyo bikozesa nno mbadde simanyi nti abafuba basala waba yafudde ddoba omwaka ogambye bayafudde oba omunagikozesa era zikyalina ate kasitaba kutwala ng'okyayo ekyo kyabuguma kibanna omuli mu ddwaliro ki nali mulagaawo nali omwegomuguso munnange ng'omusajja ajjayo akantu si bunene obwammu obwa bulijjo nansala ng'asooka ajjamu ensigo n'ekibumba ng'abitwala ng'amala ng'atunga bulungi ng'antereeza ng'anyenga bulungi kakati olwo ab'ewaka bamanya batya nti wafudde oli mu ggwanika oba oli mu ddwali nze abakubira kati bamala okuntunga kama katonda nkwata essimu nga mukyala wange tannategeera nkwata essimu nkubira mukyala wange ntegeeza munnange nafudde ndi mu ggwanika emulago olwo banne bakukkiriza okwogera bwe balimwawo bali mukungeya nti oyo alabika avudde ku kizimbe n'agwa obukukire buyinye bwatyo givudde ku kizimbe n'agwa nga bali n'abafuba ge yassebo nkubira mukyala wange mba nkyayogera n'omukyala mugamba nafudde jangu mu ddwaliro ndabe omusawo ng'akomawo yali yanyaddemu essaawa yo ngeri namulya okuba alamu ntuuya mu buto akomawo ataddamu akusala nsala buto obulumi obwali awo addamu atagandira okugenzaamu obulumi obwali awo addamu angisaako ekyambe kiri ekyambe kiri nno bino ebitema ennyama oba obimanyi kigaaba batakweguya naye mbadde nsuubira nti omuntu oyo aba awummudde tebamusala baba bamwetaaza baba baagala bibumba na nsigo ate ate naba byafudde kasita bakuleeta ng'okyayokya tukira omuntu atandika kunyogoga eno wansi naye asaba kuddusa mu ddwaliro mangu ddala babitwala munnange addamu asala buto nziramu firinga obulungi obona ate ajjajjamu essaawa yaddamu atuuka era atannafaako bannange n'ensigo abitwala ebumba abitwala ebyo yali abitutte eddaala akomyewo kima ssaawa ye munnange ng'amaliriza ebyo addamu atunga omukyala bwe yatuukira amugamba nnokuma akati kaseera katuuse olina kukola ki kuguma ambadde njagala onfunye ya tayimu njogere n'abagenda okukola ku by'okuziika kwange nga gwagamba mukyala wa kuliza ya tayimu awo nogwe nali nkozesa ali aweddeko nagenda naterako eya tayimu nga nkubira kampuni ezikola ku by'okuziika nansalawo mbikire na buli omu eyali amanyi mukwano gwange nange nga nkuba essimu mbikira mmanja yali no kyali wange omubuya nga mugamba kyenswa munnange nfudde ndi mulago mu ggwanika tinakubanga ate ssente sabagako omuntu asimisa mu nfubi nnyo yagamba ezange nzaagala esa yansimisa eri nnyo sente zange nzimpe nagamba tisi ennyumba yo ngenda gitwala nga tinswa nafudde naye sirabe gye nsobola kusasulamu naye bwe naaba afunye akasente emagombe nja kukakola ki nja kukaleeta annange nja kukaleeta nange
nga ngamba mukyala wange tugende tufuna ambulensi egenda okutwala omulambo gwange. Tugende tufuna ambulensi netwala omulambo gwange waka nga tugenda tufuna ambulensi nga nsasula bulungi akasente ke nali ninawo nga mbawa n'ebyokukola ku by'okuziika biki mmere y'abantu gye banaalya ku lumbe lwange nga tugenda. Olwakuba amasimu ani agalisiivinga bamwe abamu bajja gamanyiko gye balaga esimu zange nazeekwatira ku lumbe lwange neekolera buli kimu ssebo kuba n'okugabula abantu nabagabula teri yagenda njala era saagala yakukuluma nti ku lumbe lwange yagenda njala. Abaali bafumba nabayambako salaasala obutungulu sitole yate etiisa n'omuntu kwamugulya olunagala okuseka ena owulire ennaku wafa osasalanga obutungulu era atafanga balinganamu zimu bwe gwalingamu era nansiku kaali mu ddyo baali bantadde nija nenyamba ku bantu ate omugenzi wuno nga saagala bagaye nti omugenzi akwekebbe emirimu kufa kwe naye saagala ekyo bakirowooze nange nga nkola ki nabanteekamu ddiino tutuuse ewaka byonna nga obiwulira wali olaba abayamba n'okuzitula omulambo gwange gujja gwali kuguyinza mwami gundi lekate bulimba bawutamba emiidi ate basi nesitula ate bw'oba tonnafa osobola okulowooza nti biriwunya saga olimba balabi baffe ebyo ebintu nga byali bituufu osobola okulowooza nti biriwunya singa obadde tekyakutuukako. Sifangako nze kuba simanyi so sigiria sigimanyi nti omuntu bw'aba afa sobujja nayamba kubantu kyo sikimanyi sikiwulirangako wali osituuse kwebaziika abamu abafumbusi babasibe ne batajja naye ate okuzika bantu zija naye ate ntya nokusembera kesi y'omuntu wafudde ntya bantuuse ewaka ntandika okukola ekiraamo balina kunzika ssaawa 10 balina kola webasine bwe bati omusika wange balina ye gundi abaana abaana buyinza okukolera eddamenti gundi yasigala mu bintu byabwe twatulira nga famire abantu bakika bamanyi omuntu bw'aba afudde nga alinawo ku kantu nafuuka ekizibu saabaganya nze natuuza famire yange olunaku olwo bamaze okunteekamu ddiyo nsooka mbayita namwana tukuŋŋaanya abaana bajje mbalaga ebintu byabwe bannanzika ku ssaawa 10 nenkola ekiraamo nendaga omusika na buli omu ne mugabira ekiki kyalina okukola ki era abafu bannange abali ombakubiriza tebakuziika nga tomaze eggala bintu byeri baanabo tubadde n'omufu waffe eyo balirayo yansooka okufa naye byamutuuseeko mu birabi amaze okwewummulira batandise bya muzikula ngabiwa otanda nnyo ozenoka etiisa ninga ayogera n'omusezi tugamba naawe ali oba okiwulira eka byamazzi kayogera kuseka n'owulira tetegereka naye mukulu kasaa tuli naye wa kayogere tunnyonnyola kakati munnange mba nkyakola ekiraamo kyange muganda wange naakuba essimu nkuliyo muto wange tugabe ebintu ebyo nga nze tombaliddeeko nitwala 50% madongama nti omuntu afulaba ngamba mbadde ntobanga saakola naye nokimugamba mwabino ebintu mbese by'abaana bange babe ndi ku bigabiga tebajja bibeerako nga tompaddeeko ne mugamba nedda sebo sobola kuwako 50% twabulagana tulwane ng'atuuse ndaba nti ebintu nga yesimuwadde wabula kata twekube nga ki ekibuzo bikyayagala motoka takasiki yali ayagala ntyo buli muntu eyajja mu kuziika kwange abasinga baali batunuulidde ennyumba kuba ennyumba ziraliwo ennaawe tubagala ebifune baba bintu byaba gye baali batunuulidde abasinga era nalwala nnyo okulaba n'ekyapa ekyo naleka kitaddeko kapineeti nga tebalongayo namwandu ali mu kubeera ki namwandu yalinawo
naye ndekiramu ambayo kikola nenkikwasa yali agenda okusoma ebirango nange mbaliriza ebyo batandika okunzinga ewantu w'okuzingawo wamenya ewantu w'okuzingawo wamenya onimpereza olubugo kati ate bantumanga nnyo nze mbaweereze lindako kato ate abalina bakusondewa nnyo ate balikuzinga ate buli batuma ebigenda okukola ngati nemwandu n'abaala nga bali budda mwandu amaanyi gaali gamuwedde kiraba abaana amaanyi gaali gamuwedde kati baba batandika okunzinga bwe baali batumye keesi essimu jukira keesi yali ya miliyoni bbiri atugamba mutwamuwadde akakadde kamu nkaaga n'essimu z'omugenzi bazaawo nkutidde siba ebisiraani nkutidde kuba tebuli mu nnaku kisaawe tebuli mu kunyuma ayiserezo bulira kutukola ku muntu wamu naku neyagalako enjawulo akuba essimu ngikwata gwe keesi yo sente zibulako ate omwadde miliyoni bbiri mugamba omanyi leka sente zonna tebazikuwadde ngene nemyekolere ya keesi bali mu kunzinga obonyaabonye okuba ssimu ebyo bali mu kunzinga akuba ssimu nti keesi ebulako sente mu bufu obonaabono bali mu kunzinga gali akuba ssimu nti keesi ebulako namba kale singa nekwatidde nate nakola ensobi wabeera nti ofudde nga omaze okuziika ogamba kobyegulire tutuuka mu kaseera k'okugabula olwo bamaze nno okunzinga bantadde mu keesi twagenda nengyekimira banteeka muki awo mujje batandika okugabula erinda baakiramu asikaasika nnamwandu lindawo katono kabamusabulamu obwabakama baffe okwebaza wonna ali ku nkuto olwa Lutambi Media kasooke nebaza bateekamu ssente banaffe aba Ebenezer Construction nga bano bakafulu okusiiga ebizimbe langi balwenya mu kuwayanika CCTV kamera ku bizimbe n'okusima amazzi gwagala okukanikira zibbowa ow'essomero nga amazzi gabasumbuwa amazzi akusasula buli mwaka oba buli mwezi wekwate banaffe aba Ebenezer Construction bagenda kutereereza byonna bafune ku 0757 55 73 40 obadde gamba abya makola atya omugenzi akola atya mukyala we kannamwandu wamuza ku sebenju wamugamba nakwegomba dda awo bobatyo bakola munnaye byabagenzi walivuddewo nejjambiya twavaawo mu biraba ti nali muddiyo sinza obwongo bwe bwali buyise kama katonda nalimbaasira munejjambiya nemugamba weesonyiwe mukazi wange nti abakazi basi mukyali mbizibu abakeza bakusikaasikanya balikeka kyamwegomba oba kati ku budde obwo mba nkyalina ennaku yange nange nali wali mu ddiro ndi mukwegamba mba sibiwulira nga ndi mukwekaabira amaziga gakutamu nfudde asikaasika nnamwana nga sikisa nandibadde gikomerawo nesingitwala mu maaso kuba berabiikiriza mu bufu obonaabona kati obambi abaana bali myaka emikono olese baabi wali mwaka 7 myaka 8 mwana wali kyali to kati ate nnamwandu batandise omwogereza mu kufa wakati mu kufa kwange mu kuziikibwa ate mwali mukyalina omukwano okubalira kola ekintu ekyo amulinda lwali jjerude naye akirabe nti naye bwalirekowe naye bajja kukimukola asikaasika nnamwandu kyannuma kintu ekyo kyannuma kuba nali nawagala ejjambiya yange nali nina mutima kati soko linda kati mumala mumaliriza okumulumba atwala agakufala mukyalawo nkomawo nakatereeza ensonga ngera mmanja ddamu akuba essimu
kyokka nali njogera n'abagenda kusima ntaana bagamba obudde buwedde banaye musime ntaana obagamba ssaawa 10 kibi kikuba essimu mayirigiti togenda fana ssente zange mayirigiti njagala ssente zange nvaako nimukogera bali kusima ntaana yange atube essimu ntawanyu mmanye kino mmanje waliwodde kuzaama negaye natuke magombe ntasikuwa waliwodde kuzaama bwogezoga waaya sonja kambusedezi ndenga mukakkamu namugamba nankyalina mugwanika nemuganyira wenatuuka emagombe sente zo ngenda ziteeka ku mobile money yagaana kati ndi mukogera n'abasimantaana njogera na muzibu oyogera na mufu oyogera story ngira ebintu omubiri kunjika era nebidanga ndiri kwako interview magombe kugira ngo omubiri kunjira na mufu era nze njagala na olabe ebintu bituyitamu nga tufudde tuyana nange wendi obonaabona otiriza okufaako embwa ekuzannya omusajja gamba tekolere obulambo bwa oli akwana nnamwana omusajja yakiramu kisitayinza ate kwerabirira ddala amaziga gasingira okumpitamu kulaba akasente k'abaana bange nanitadde nga kiisa akatwala naye ate nze osobola okuba akafaananyi oba saaliyo naye kati ndaba omukubi gw'okujja abakala ku byokozesa bakujje ku ddwaliro kukubakuba mu binnyanga bambi awo ewantu waluma naye nokano gyefugira tebasobola gikuwa tebasobola kuba bamala okujja mu ddwaliro wano abo obuma bumenya obw'obutanda bwe bakuleeterako ate bakukwata nagalaali baba tebakyagala kumanya bakkasuka eno omenyeka nnyo kati ate twalinga bakuyisa ku bikuba ebirina enfu okumanya okugwera nga botuuka wali sawa yogawo okuziika awo bakutwala okuva kuno olugendo si lwangu wabula omwebyo kuwa etambi media nyongera okutegeeza nti emboozi eno oba sitooli eno obanga otufolowinga emenya omutima naye naawe ali eyo oba wali okujja ku muntu ono agenda mubeera y'okubonaamu tugumire wamu butuuka kusobola okuziika awo ng'entana abasajja bagizimbye bubi seminti baamubba tayiro baaziba abazimbi abatuzimbira entaana mulekerawo okubba tayiro z'abagenzi naye nga akasente mu kufa kwange nange ondeesa amaziga naye nga akasente mu kufa kwange abasajja babba seminti bwetanga nange amaziga gazize olandika okugera sitooli y'okufa eyo abasajja babba seminti bwetanga babba tayirozi naye ekyasinga okunnuma nze kyeggamba ennyo Akiramu n'ejjingo jingo yatwala akasente k'abaana bange tinani mbaterekedde Akiramu yadda ku nnamwana kale mukubona ebyapa byo wabi naye bisome mwagenda nabyo kana agamba obambi twali magombe ate awo bibaseeyo naye bitwale magombe kubanga ejjingo yaddayo ssente ayita ebyapa yakuuliita nabyo naye ku ttaka eddene lyenalina ne bansimirako ensonda ezo oli mukola eddaame ebyapa tewabyogera kuti ebyapa bikundi yabirina nabigaba byonna nabigabira abaana ne maama waabwe naye ekyemmanyi Akiramu kye yali abala kubba byapa ku mukyala wa omwami yatinaga ate muntamiza erinnya ye yali ssanyu lye era okufa kwange bangi abaaganyulwamu famire yange nange tuli mu nnaku sokosangula amaziga kubanga nakaabira omulambo sokosangula amaziga walina programu nakaabira omulambo gwange programu eno si nnyangu nange akikolako amaziga gampitamu buyisi
nakabira omulambo gwange ennaku eyannumira nakati ejuulya ng'omusajja asikasika mukyala amuzza ku nsonga y'ekyo nkyama okukwata okuba ndaba ningaatira simanyi njuga n'essaawa nange mpeyanga nkyama okukwatako kyali kibi nnyo abiwalika ne media kunatusonyiwa kuba toole eno ereeta amaziga naye tefuna ekyakola kakigumire ebijje byawukwera nanoonya abasajja ababba seminti mu ttayiro z'entaanaaya olina oteekawo omuntu akwasaganya ensonga z'okukuzika nayekwasaganya bingi naye tosobola bikwasaganya byonna kyenkano mukuntumaatuma abasibe baabikira kuba bano abasima n'okuzimba bantuma nnyo twetere amazzi bamala kujjawo bintu nebabba amayinja g'enkokoto abantu baganya ebintu by'abagenzi bana baganya ebintu by'abagenzi okufa kwange ekyakye siyinza kwerabira bandyake naye wali mu kuwaata ne mu kugabula buli kimu negenda nga tolidde nagende emago asiridde ku nnyo naye bannange oliwo omwami banzika ndi mujala sola ebyongula amaziga banzika ndi mujala eyaguze ebintu nogenda nga tolina kyokombyeko aye no bani naye omusajja atumutegeeza omuceere abadde ayagala nnyo omuceere tutuuka ntaana wali batandika okusoma ebirango boogera emyaka gyange boogera biki tutuuka ku Mabuggo era omusajja ojuno nze namukyawa naye kati awo abaddeyo awo wabalimu awo namwe ekimusema kitegedde nkugambye ku kizimu nugateekawo biro bagamba baasoma bwe bati yavudde ku kizimbe n'agwa waliwo omukazi naalongo wansi awo kyeyava atema akakule wa yafudde buno obwaffe nga bwe nefudde buno obwabwe omusajja wadde tatabaala n'omulaliwaano obutono yalibalire awo nva mu keesi nenkusamba nali ngenda mukuba olukomako ngamba tokola obusungu mbulabaawo tokola kajagalalo naye ngera tabula oludde naye ngera dutabula nga naye ngera dutabula teyafudde ku kizimbe naagwa yafudde buno obwaffe n'empekenza abaddazi mu kimira abantu abafu baddeyo abalamu bannayuganda muli batyo munnange badde nkugamba yasoma Amabuggo bamukwasa empapula asoma Amabuggo n'atandika eyaleeta emitwalo 10 omusajja yasomangawo omutwalo nava mutabukira omugamba ndiesomere namutabukira namugamba ssebo nenkwata akazindalo nenkamusikako bannange bembadde nkola nabo bawaddeyo obukadde 10 ono lwaki asoma mutwalo nemukerera mu nsawo nenzijjayo sente nenzikwasa namwami ezo zirinaawo namwami yazirina webaweredde abaana bange basali yagattangako n'ababi naye abasomera mu bungi kati nno nkusesaaki obwako obwo yatuuka ng'asoma lisiti y'abaana b'omugenzi naleka abaana bana era ekyalo kibadde kimanyi baana kale alebeegatane kannaalonga ako kebigambi akaali kaleekaana afudde buno obwaffe nako kalifa nga bakola ki nga batandika okusoma abaana b'omugenzi nga mulimu ababe 3 n'abakana abo naasoma n'akaba nnaalongo 4
ng'ate nno n'abalongo abateereddemu nti bange olwoyi n'abalongo nasituka nanyiika kati ono abazze okuzikola temukola ate kati akukyankalanya walaba ono yali sipiika olanya kye yakola nga bagenze mu mmotoka alaba ku mawulire nasitula tenti kubanga sife twagasaka nasitula keesi yange n'endisimba abantu tebadduka nga mutukola kyokola akavuyo bamanyi ono akyankalanya kino nasoma ssente endala ono bamanyi omulimu ntegeera bwenafuna kibooko oba jjambiya bwe yakoze emirimu naye asasulwe kwange okwo ekyaddala atannafa nga tonnafa weetegekera ebintu bwe bityo weetegekere bambi kuba abantu balamu bagoma kale omukulu agenda okukola bano basima baita bati baawule basumba oluyiyi yeekozesebwa ku ssawa yakavuvuŋŋana ako ono nabula kata naye mugobe kati omusala leero namusango kiikuba ye alinda mutegudde mu nteeka akusabire bateekawo ak'okusolooza nokuza omusolooza ekiweebwa asi kiwulira maama oyo zina kusigala mu baana bamulekwa yazibawa yali tazisa mu kikondoomo naye yali musumba yali musumba era basumba ku ssente bazibu nnyo ye musumba yabegenda mu kyaki ye nga obadde memba wa kyaki nomugamba musumba omwana wange bamugobye oba musumba bamuwa mu nnyumba kyenga mbeka nkuwa emitwalo 10 agamba fukamira tusabe tamanyi nnaku ya muntu takwata ku ssente fukamira tusabe ku kufa kwange nalabe katono nnyo mu ddwaliro wali mbadde neerabiddemu omusawo bw'akomawo kitwala essaawa ye yasikamu omutima nagwo n'agutwala naye ng'abafu tubadde tubanja ebintu bye batugjamu wa omusawo naye babirya namukwata amatayi ne mubuuza omutima gwange okutwala babitunda babikolamu ki kugambe ki nabusi basezi kugambe ki naye tubonaabonera bakasuka bakasuka abantu abatawulira ate obulumi obubeera bakubanga tewalaba bakunona banjutemu n'atali babiraba bawadde atalinze kyevampaliko okukolera mukyala wange nze nzuuno wano nwanika omugolo nemugamba nzuuno wano gwe bakuwaddemu mugerwa ndi yakabira matovu ndi wano naye gwatutte ewuwe oba engeri yali mbambi ekiwugwe kitu essaawa eyo eba ndala nomwamayiriti sitooyo ye nawanika omugolo nemugamba mayiriti ndi wano oyokottemu otwala mugerwa aye mugerwa obweddangeya muggwanika bannange oba boofa ne bakutwala muggwanika wekyambira ze nakati munnaani osanga tteeka netubonaabonebwa nga bo bali muli baseka busozi basanga okusanyusa naye gwe bakusumbuwa onaakola kino naakugeya olaba ali ku whatsapp ali ku tiktok oba bajjaako amasimu omufageya abasawo bagge olaba omusawo wano nga bagenda okunyambaza okunyusa mu ambulensi entwale kyava atunyirira akantu kali bambi afudde n'obugagga bwe ko munne ate bugagga n'amusongera nina okulaba basituka buli omu akugeya omumajja atunulako atunulako wala bambi abadde mulungi abadde wamaanyi oba abadde mu people power bambuze
naye mwina yebibiina ebyabufuzeeyo abasawo be baali babyogera baali bageya naye bakomuntu sibyange onyaliikiriza nkola programu naye mpulira bweyogere nsobooza mpulira nga nange kulimwa oyo tukobinjiika buyiri tubonaabona kati bulira ali ku ntambi media sahamba kuteekayo awo omusajja ate sente asaba ekiweebwayo famire etagiwaddeeko nenkola kati okuzikawo kyali kitya omusajja asaba ekiweebwayo agamuleete akabbo tebyali byangu naye olw'obudde leesa puroguramu egikomye wantu nja kukomyawo nsaba nze wendi mu paati tu kubanga mpulira nga amaziga gampitamu naye mbadde saba tukomewa ndakuzza mu paati tu omulabi waffe owa Rutambi Media twebaza okutufolowinga kulayikinga sigadde ndi Uncle Dipper emabega wa kamera ne Akiramu ku kamera mweraba